Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza ne Hillwater Purity Nothing Less. Kulikayo mukwane mbulango kwe bali kwera ngo chali mkulaba Delta TV tukole angela bulijo ndi waneno kumala kai ecology eno ye main hall yabwe gwe mukwane agenda okujja okulera wano reception yo eyembaga mukwane wano wegenda okubeera kifo kirungi nnyo owulira empewo eyenjawulo kubanga green mulungi mala kai so okolera graduation party, wedding reception, dinner party, baby shower nawe abagala camp ekiro ne mutuula ku muliro nga bwe munywa chai biki campfire mala kai webiri era nga mala kai ali wano Kitende Kwentebe Road. Nyegamba nti Chijam City Bridals aina gowns enungi ne Miss Dresses wali eri Kamukamu Plaza Kwentebe Road eduka namba GF 34. Amazo ina kwera ngonywa Hillwater mazzi malungi nnyo ddala goboteeka ku mukolo gwo gawangula na awadi. Engato zijja Kato Sales Center atenge enviri ne makeup kolebwa ko Sharita's Bridal World tukola ku bagole mukwano enviri mu saluni tukola ku bagole okubambaza egomesi saris mishanana ne bupate dresses byada tubirina atera nga tukuba ebifaananyi ne video decoration cakes kufumba byonna tubikola ku Sharita's Bridal World take omukolo mu lunaku lumu. Sharita's Bridal World is your bridal supermarket. Ate nga tusomesa n'abaana enviri tutandikira ku mitwalo 10 Nkuruma Road wakoma esimu yaffe kweri nga bw'ogiraba wo makati tukubire oje tutegekera omukolo goleke kubeera na stress. Sawa yaffe sose tukutusizaako omwami n'omukyala Bakatumba embaga yaabwe eno sawa yakubiri era nga tugenda ffenna mu maka g'omwami Katumba mu maka g'omwami Edward Kamya nonno yazala omukyala omusanyufu omukyala ina amaaso amalungi omukyala yanyumye nnyo nga ye Maggie Angel Nalongo teyayanjudde muntu mulala yenna yayanjudde Salongo we ng'ali ready bulungi nga ye Salongo Abraham Sennono nalindabyeko ku mikolo egiina laavu n'ekikakasa naye no laavu y'abano banange yansuseeko ng'eri sent from heaven obwedda beweereza laavu nga omukyala n'amuyimbira omwami n'amuyira sente birabo naleeta bigi omukyala yanyumye nnyo ate bayongedde otuwulira ensonga lwaki bakyali bonna era bajja kubeera bonna mpaka last atukulage teva ku Delta TV tukole nkwagala nnyo. Musawo yaffe n'eyokubiri tuli mu kulaba mukolo gwa Okwanjula era nga tuze Mityana Nama. Ngoli bulungi tolimanya mutuufu okwagala ngoli na sente tolimanya likuwola nga tozirina. Ate n'abako twafunye omukisa okubalaba nga beeteekateeka muno mwe muli omwogezi abeera bakulembedde nga bagamba engeri gye balina okweyisaamu nga batuuse ku mukolo. Embeera olubijja mu musangano nyabali obulungi zeneeyeme obutabikola niba nawe bulungi n'embubi eriyo olugero olugamba timuno mukabi yaba muno ddala ne tulaba enteekateeka y'ekimere emmanju atali kuvamu nze wendi kululo yenze muno mukabi ebyaddala nze wendi mbalirako yenzalibawo walinga bagenze nekwatako yenze muno mukabi ebyaddala gwe kati nkutwala ng'omwana gwenzala siri kulekawo ne bwasobye omubeerera. Tulaba decoration entimba ng'era bulijjo bwe nkugamba nti yogera kinene ku kika ky'omukolo. Webali wawa kunoonya ndikuwolereza wadde nga nkimanyi gwe mukyamu tolijula nga nnina manya kimu ebyange byebibyo abakuwala na palane mboyagala njagale ebika byenkabye tandise n'omukyala ng'ali mukolebwako nibanoonya ki kukuyiwa mukwano ekiri ekyomuwendo kyebalipo kukuleka mbalirako yenze munowo atali kuvamu nze wendi kululo yenze muno mukabi ebyaddala nze wendi mbalirako yenzalibawo balinga bagenze nekwatako yenze muno mukabi ebyaddala.
ebyange byantusa gyali ono bambi mwebale nnyo naye mbabuuza kimu mwali mulaga waje mutolaba krediti gyemwaliso bwe mmanye yakola ekyenjawulo era bako basimbudde bazze mitiyana nama kusobola okukima omulungi Maggie Angel Nalongo era nga Saalongo Abraham Sennono yazze okumukima biso lyange wenyumba wawula tiwenyimba nondabira omutuku neriso kikwano kyange wenyumba liso nondabira omutuku tata mbugera mula mukadde wange nze wuuyo omusajja wa kabaka abako batuuse ku venue era bwe batyo bazze beeteeseteese bulungi nga bazze ne crate ya soda ekolanga ekigula lugi kankata kitange n'omutaka Kizito mukadde wange tata bannemeredde dda kitange z'enkokola z'olaba zino omwana omulenzi weewaawo obanga otambudde ne muzzukulu wa Gabungo ye yeddira emmamba weewaawo leka kwonoona budde kiyibiriza ngende wa mukiibi weewaawo weewaawo kitange kujja ko ngambye nakutegedde weewaawo kitange weewaawo ngambadde ntunula kipwapwa ng'enkoko ebiikira awali maguja weewaawo naye nno siifaanane bali be bagamba nti baseba ne nyalwadde nti yatuleetera endwadde taata n'asindika abaana bange abasawo bayiteko erudda awo embeera eneddako bagirabuukirire okulaga nti taata abakkiriza okuyingira be basawo bano baasindika ne babagema okubawula ku bantu ba bulijjo kubadde ng'ogwo guli awo kitange taata kkiriza mpitemu basatu kitange banzigulirewo taata Paatiri n'omwana n'omwoyo omutuukirivu be baguddewo kitange batandika na ssaala wamu n'ennyimba ez'obuwangwa ne Uganda kukuza Uganda nga tujjukira nnyo bajjajja baffe abafiirira ensi yaffe tukwebaza nnyo nnyini okukuuma abantu baffe bano mutafuna bubenje obubenje buyitiridde mu makubo naye mukama waffe obakuumye ate era twesunze ebigambo bye banayogera bye banateesa bibeere bisookere gy'oli ayi mukama omununuzi waffe era omutabaganya waffe Yesu Kristo. amiina. abasawo bakomezawo ripooti ku ki kye basanze mu bako kino nno kiyamba taata okumanya oba omuko w'ensonga agiddeko
okubalaba bassebo. Kale bamuula. Tusanyuse okubalaba bannyabo. Eradde bassebo. Eradde muula. Siibye mutano bassebo. Esiibye ekyagaanyi. Mukulika amakubo. Motoka tutubadde ku kolansi. Endisa. Abalwadde bameka? 2 taata. Bajja kusiiga abalala. Omu abaddemu obulwadde bwa tokatiivu. Tokatiivu. Ye taata. Buli mumukoze mutya? Taata tumusoose ne tumuteekako ebbali. Mutya? Ne tusangamu omulwadde omulala ng'alina obulwadde bwa abrayology. Abrayology. Ye taata. Waliwo obulwadde nga babuyita abrayology. Taata tubumusanzeemu. Tumukuba engalo mmwe obulwadde bupya. Ne tusalawo tuyite Dr. Angel Margaret. Tulabe Dr. Angel Maggie. Kyekyo musawo. Okuggulawo omukolo mu butongole neera be baana bawako okuyitibwa okujja okubuuza. Ekyamazima njagala nsooka ensimbi bajjajja ababiri bano. Bakoze batya? Kubanga balina kye bakoze kye njigiddeko. Mbadde sirabanga ku kanzu ya mini ndabidde ku bano. Otuuka waali ng'otukamira waali. Bana basajja tubalabukidde n'abakazi ebitala bibazikiridde kali kubo otuuka waali ng'okukamira waali era okukamire waali. Gwagabira abatalina bayamba antaasa abalabe sirikulika wamponya omusibe. Yesu ayi Mukama tunda kangwagale adabirira buli lukya siima byokola ssebo. Yesu ayi Mukama tunda kangwagale adabirira buli lukya siima byokola ssebo. Sanyusa obalaba bassebo. Nkale muula. Sanyusa obalaba bannyabo. Eradde bassebo. Eradde muula. Tennaba esiiba. Olese ali atya. Mumulinda kyokkuba engalo. Eradde bannyabo. Musiibye mutyando bannyabo. Mwana mulenzi. Wewa. Oyo mwana tabakubya nnyo mu ngalo. Alina akalaaca. Tayogera bituufu. Abalenzi benakulembere namwe mulitegereza ebyo baliwo bya ddala. Amapenzi prositi gande kandagala ani kumawo kwefuna kumukwano kebeki atunda yambe masaji yange tukejoli odentere. Abaye buteno taata baba batutta abaana be. Amaaso g'obuli wengala banziyasi sunshine entubuuza bwe kibeera beebi nga yokwamaanyi obalolebe nakusanga nga tuli mu dance enkusa batuzireko nawe munyigo screens akubatingamba olabika ng'atajenga ebimanya buli kyoyenda nekikubaka butonenda anode you say it is ozikanya another day you say it is imuke anode you say you are on to Barak another day you say you are my UK anyadwe kimo gikiremo junya olinganga kaidi kimubede naye wachalenga
nti akanda chapati tange emikono gyo bwe nagiringa egikanda nengamba ono mukanzi wa chapati oba muvuzi wa nnyonyi n'abavuga ennyonyi mbu bwe bakola sanse okubala abasebo kale muko sanse okubala abanyabo adde muko eradde banyabo mukulika amakulu motoka bw'otuuka ku gwoyagala yimirira mu maaso ge otuuka otunulityendi otuuka ate nekyokulala bw'olaba nga gwosaana kulonda babiri oluwa ddembe kitange ono agenda sigalako wano haji owena agenda sigalako wano nga banne bagenda taata kitange ensonga eno endeese mu maaso g'omukadde wange taata nagiwandiika taata bwe nagiwandiika nenjiweereza kitange ku mmeeza yo taata obadda buli bbaasa gye nnengerawo nga ndowooza nti ebbaluwa yange kitange gye nakuweereza taata tombuuza senga kiggwayo nti senga si senga era senga yasengeka ensonga era wankizo nnyo mu mikolo egy'okwanjula bwe batyo yazze nasobola okutulaga omwami kitange nagiyisa mu senga Tereza taata atereeza ensonga z'abaana abawala abawezezza emyaka 18 kitange mu lujja muno kitange era mu ngeri y'emu yaŋŋamba nti sibaamu nakweraliikirira weewaawo kitange ekyamazima yaŋŋamba nti taata ewe n'oyimirira wamu booti kitange taata alabadde eno n'ensonga lwaki kitange n'obuzito obugiriko kitange endetedde okubeera nga kitange entuuka ku mbeera gye ebyo byonna obuuziza byabwerere abo si bye beetaaga kye basinga okwetaaga obedda bakwesibyeko nti gwomanyi ensonga ebaleese wano era bw'oba ogimanyi kyoba obakuddamu abo sibalabanga nako bamwegana emirundi 3 ogusooka guugwo kale bw'obanga gwe tobalabangako oyinza okuwaakuliraanya ayinza okuba ye yabalaba baami abo naddala oyo akwezinzeeko obwedda nti omanye ebibye taata wangi era gwe mmanyi essanyu mwabo bw'oba olina gw'omanyi mwabo kuli waddembe otubuulirako engeri gye wamulaba oba okugenda obutereevu n'omugjayo nemba nange nenkubuulira gy'omutwala kati taata nenkaaba okaabye taata bwe nakaaba ye muliwo omwami omu najja nga adduka sangula amaziga bambi sangula amaziga nambuuza mami obadde ki oli maama we mu kiseera ekyo ne mugamba taata abadde antumye e Bulaaya ebintu bye ye sente za nyingi zaafa naŋŋamba tofaayo ebintu taata byakutumye senja kubikuwa bati yatwalibwa mu nnyumba okusobola okuzaalibwa
okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza ne Hillwater Purity Nothing Less.